Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki kadde kano kankubire gyebaleko obulamu bulungi oyogera ne kadima ku beeti wano wampise ku TikTok gye nalabidde akamesegi ne ŋŋamba omukulu ayinza okuba alina obuzibu kamukubire buzibu kinnyonnyolaamu n'abawuliza tulabe wazaalibwa ng'oli mwana omu mu famire maama wo nga kitalo nnyo nenkula nembeerawo bwentyo mubwebolereze bwentyo kusoma kwange kubadde kwa nduulu mpaka namalya siniafo naziye kampani ndabika neneyiiya mpolampola mu kibuga wano Moses wafubutukawo okujja e Kampala nava kyoterawo mukama wange kyotera nojja n'oyingira ekibuga taata okay nembeerawo neneerandiza mpolampola kama nanyamba nenfuna omundako naye Kampala omuyingira mwaka ki ani Kampala 2019 beri 19 wayingira ekibuga embeera waawo mpolampola ndeddereza nkwatawo lyanga omanyi omuntu eyeerandiza yekka mbimanyi nenfuna omuntu n'agumya embeera yange gye nalimu tugenda tukola mpolampola mukama yankuba omuntu gwali gumu nti omukazi gwe yampa yali muki mulalu obuyaaye eddalu eryokkuba amayinja eddalu kale kubanga omuntu tawulira mulalu ngamba kino akola kino ng'ali staboni very stubborn wamugjawa yangamba aliwo emitaana nawe namusanga newammanyiwe yali w'emitiana wamujjana mu kibuga nemusanga mu kibuga wano nkumubuuza gy'abaana ngamba ow'emitiana bwati era n'afuna olubuto azadde mu mbeera etaali nnyangu nnyo kubanjika nekawempe namutwala Ntebe yazaalya gye bamulongooseza ne birema tugenze kawempe nemalawo wiikisi 2 kankubuuze mwatandika okubeera mwenna n'afuna olubuto atuuka odduzaala n'omutwala Entebbe embeera yali mbi nnyo Entebbe wa mu grade B okay ne bamulongoosa ne bijulira nti ate omusaayi biki temututte kawempe naye eyo nambyogera nga tewaliwo engeri mwenu ndi mwana omu oyo wange yankyawo atakolagana nange taatawo yakukyayira nembeerawo bwentyo nembeera ku kitanda ewiiki 2 n'abeewabe b'omukazi tewali n'omu yalinnyayo naye nentoba nembeerawo nga muli omweka ku kitanda nga tuli feka ku kitanda Entebbe byalema ne bamuweereza ekawempe okay ng'omwana ye yamuzadde bamulongoosa ng'omwana bamulongoosezaamu obuddeyo yayisibwa bulungi goge mazima embeddewo tandise omukazi tandise okudda engulu mpolampola atereddeteredde ekyasinza okunyuma kiri kimu kuno omwana yadde aweza emyezi 6 nga bwe nkugana nti omukazi ali sitaboni y'amazima tawulira omukazi anywa omwenge n'ogezaako omugamba munange tunywa mwenge lwaki okola ebintu bwebiki wamusanga agunywa ye ndowooza ali era agukoza naye nga wamanyi omuntu ng'akamutegeera abikkabikkako mukazi nga tawulira nembeerawo neŋŋumiikiriza kulinda ku mbeera gyansanga mbadde ne bwe tutuuse naye badda ndowooza yabeddeawo n'alaba ndowooza nga life gyayagala okutambuliramu ng'ate nze si gye njagala gisobola nabadde awo gye nkolera ku mulimu munaaye nga ndaba aleese mwana yangamba sebo kwata omwana wo yansanze nagenda nga nadde ngina sadizeeyo enkumba kubanga ndi musajja ngozi wa bodaboda nga nkwata mwana samukayanyiza nga nkwata mwana yakusanze ku stage wamuleseeyo ewaka omuleseeyo omulaba ajja ku stage akuleetedde mwana nti wuuyo nga mulaba ndizidde mwana nti wuuyo kwata omwana wo omwana nga naawe omukwata nga nange mukwata kuba yansanga nimukugenda nkumba kati nali sirina kusoza mu ttuuku yange nali ngendako kuba nali maze okugisaliringwedi nga ngenda nga nkwata mwana nfunayo muteresa nga mukwatiyeekawo nja kudambira bisa ngenda nkomawo nagenda okudda ewaka mukama wange enju yonna nga yalese agisibyemu buli kimu kyeyalesemu ekyamaanyi kapeti n'akakeekako mutwalo kabe yalekamu n'ansuulira omwana wa myezi 6 ebyo tegali nnenya okutwala ebintu naye ekyanenya kiri kimu nakate kinkaabya amaziga tiina bwe ngenda kuteeka mwana oyo omwana ongambye wa myezi 6 omwana oyo yagenda ddi mukama oweza bintu byawala leero si Tuesday
was Friday, Saturday. Yagenda ku Saturday. Naguno gwakataddanga takubira takola ki? Yadde okundaga nti nno tayagala munoonya n'essimu yagireka munju. Okundaga nti tayagala byakumunoonya n'essimu yagireka munju. Essimu yagikulekera waka? Munju nagenda okudda ng'agisudde awo weri. Nera ina mweri? Byonna mwebiri. Naye kati guluza ki ekyamututte? Ekyamututte kiri ekintu kimu. Alina obulamu bwe njagala gyagala abutambuzemu okutambula ng'agenda akola byayagala nga simugambyeko. Kwengezaako okwogerako era nga omanyi abasajja ssebo. Yansinya mwenge simu mipiira nze sina kyemmate ekinamu obulamu bwe nakuliramu. Yegomba bwe yinyuka nga nzirawo kuba ssaawa 2 waka era nze ne bwembeera bangamba naye gwe ani aya ku ssente zo gwe ssente zo zisaasaanya otya embeera yange mu ntambulira. Moses, omwana ssaawa zino ani amulina? Mwana nina mukwano gwange namutadde. Mukwano gwo mukyala? Mukyala. Yamulabirira? Yamulina muzine ennaku kati ssatu namutadde. Ne mwami kati gedda sirina amagezi gonna. Nundi omwana wange ennaku nenkwata nenyuma nenyekikola sirina. Naye ng'omwana ye ali mu bulamu bulungi? Ali mu bulamu bulungi gwe sigagamba nti ali mu bulamu bulungi. Kati oyagala tukuyambe tutya n'abawuliza ba Beat? Mwami kati mukyamazima kiringi. Saba buyambi wanange kiri bulungi. Naye kyali kyasinze okunnuma kiri kimu nti naye nagenda nenzija ku kyalo era nga njirina. Naye bwe yayingira okusobola ebintu yatwala buli risiiti byonna gye baadde. Buyambi ki bwe weetaaga? Saba kunyamba bankwatireko. Asobola oba ngambe okundabirira mwana bannange kuba kati ekiringa ekizibu ekinene kye nnina. Oyina ate bw'ofuna asobola okukulerera omwana oyo n'amutwala oba n'abeera naawe obanga mukyala azze agamba mukanzi gye tubeere ffenna nze mukuze. Naye mwami kadima n'abantu abo nabo mbatya sirangu kuba nze mbabeddemu mbakuliddemu. Abantu abo sirangu nze mbatya. Kakati Moses, obuyambi bw'essente kiyinza obutasoboka ssaawa zino kubeera omukyala bakubanga waali wandimuwadde obuyambi obulabirira omwana si kyo? Naye katugendeko mbawuliza tulabe kye bagamba amagezi ge bakuwa tovaako ku Beat. Kale katuwulize amagezi ge batuwa. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga njagala bannamukisa babiri mwekka olwakadde akagenderedde mubeere nga mukwano gwange mutuwa ku ndowooza yammwe nga bw'owulidde bannange okay kale katulabe wano kale tetusobola kusukkako nnyo wano mwebale nnyo tukwatagana olunaku olw'enkya musule bulungi.